Aboolugana mbalamusiza Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama Katonda atukuumye n'atutuusa ssaawa zino nga tukyali balamu. Nebaza Mukama Katonda akkiriza nate era nzije okuyiga, nzije tubeeko kye tuyiga ku kigambo kya Katonda. Nebaza abo bonna abawuliriza obubaka buno. Nebaza abo bonna abatwala omutawaana okulaba nga obubaka buno babusaasaanya n'abalala ne bubatuukako. Era nkusaba nkutegeeze nti obubaka buno tuli ku mukutu eno MDC TV eri ku mikutu gyonna: Instagram kwetuli, X kwetuli, ku YouTube kwetuli, ku TikTok kwetuli, then ne ku Facebook. Bw'ofuna obubaka buno butegezeeko, busaasanyizeko eri omulala, butuuke era bangi balokolebwe. Tuzze nga tuyiga. Nebaza Katonda era nebaza nti abo bonna abawuliriza tuli omu era tuli bumu mu nsi yonna. Buno baka butuuka mu nsi yonna. Kale katusabe. Tukwebaza Ayi Kabaka wa bakabaka olw'obukuumi bwo n'ekisa kyo n'okwagalako by'otuwadde. Tukwebaza kubokkiriza ne tujja ate era okuyiga ekigambo kyo. Beera wamu naffe, tukulembere ekigambo kino tuule ku ntobo y'emitima gyaffe era tukyusibwe tukole nga gwe bw'oyagala. Otusaasire, otusonyiwe, tusabye nga twegayirira nga tuyita mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Ayogera wamu nammwe amanya n'eddoboozi y'omuweereza wa Mukama, omuwulizi w'enjiri oba Evangelist Asiimwe Rogers. Saawa zino mpeerereza mu Beroya eri mu Makerere District. So nsaba gwe wenna ompulirize era owulirize obubaka buno. Naye nga se tunagenda mu maaso, tugenda kuba ku lunaku olwokutaano. Naye se tunaba kutandika lunaku olwokutaano, tugenda kuddayoko emabega tugende ku lunaku olwokuna. Olunaku olwokuna luno twezzeeyo tulabe biki ebyo Katonda bye yatonda, twejjukanye. Bw'ogenda mu kulubereberye era olwaleero in fact tugenda tambulira ku lubereberye essuula emu olunyiriri olwabiri, naye tugenda kuddayoko ku lunyiriri olw'14 okwejjukanya ku lunaku olwokuna. Olunaku olwokuna agamba ti Katonda n'ayogera nti wabeewo ebyaka mu bbanga ery'eggulu byawulenga emisana n'ekiro, era bireetewo obubonero n'ebiro n'ennaku n'emyaka. Njagala nkutegeeze nti ekintu ekyo luli twakiraba, naye ab'emikwano nti bw'agamba nti tuteekewo ebyaka 2 mu bbanga byawulenga emisana n'ekiro, bireetewo obubonero n'ebiro n'emyaka. Kaakati ebyaka bino bye byawula, ebyaka bye byawula ennaku z'omwezi, ebyaka bye byawula essaawa, ebyaka bye byawula emyezi, ebyaka bye biraga nti omwaka gutuuse. Katonda nabategeeza nti wanteekateeka, buli kyakola akikola, ntiraga nti ate buli Katonda kyakola akikola okuyamba olw'obulungi bw'omuntu. Gw'oyambibwe otegeere nti Katonda yateekawo obutonde bwe bukuyambe. Enjuba buli bwefuluma, era njagala nkutegeeza enjuba eyo ogiraba era eyina engeri gy'ebala essaawa, era ogibalira ku kisiikirize. Ekisiikirize bwe kikugweramu kye bayita nti ssaawa ziba 6. Ekisiikirize bwe kiba kiwanvu obudde bwakumakya, kwegamba otunula ku kisiikirize n'otegeera essaawa. Kaakati ate enjuba bwebulirayo, ako ke tuyita akawungeezi. Ako ke bayita akawungeezi. Enjuba bwegwerayo ake bayita akawungeezi mukyo, era nga kitegeeza nti obudde buba bukoze eki, olunaku luba luweddeko. Kyova tuze nga tuyiga nga tulaba nga gama ne kaba akawungeezi ne buba ku makya.
ne kaba kawungezi ne bubaddi ne bakumacha nti olunaku olutya olwokusatu olunaku olwokula olunaku olwolubereberye naye akawungezi olunaku kwerugwerako ate kwerutandikira olunaku terutandika sawa mukaaga ekigambo kino wenza nze nkyogera banange nsaba muguka amatu nsaba mutegeere olunaku terutandika sawa mukaaga n'owulira oli ng'abantu basinziira nakuba enduulu sawa mukaaga noga abantu babaki omukwano nkusaba ng'otegeera bagamba nti byawulenga emisana n'ekiro era bireetewo obubonero n'ebiro n'ennaku n'emyaka kaakati bino era kino nkama enjuba bwegwa nti olunaku luba lukoze ekiruweddeko kaakati njala nkutegeeza ate omwezi bwe guboneka bwe guti omwezi guba gutandise naku z'omwezi gutandika bwe gugwa nga nagwo guweddeko Katonda bw'atyo bwe yateekateeka ensi ye gw'olabira ku byaka n'otegeera nti olunaku luweddeko n'olaba ku kyaka n'otegeera omwezi gutandise omwezi guweddeko n'obala so njagala nkutegeeze ebintu bino bigoberere bulungi era mu myezi gino mwe mulimu n'amakungula tetukungula bweti ebyangu bweti ebyo byonna bino byebiraga Katonda oli wa buyinza Katonda oli wa maanyi Katonda teri akwenkana njagadde tutandike kunaku olwokuna weewaawo njagadde tutandike okuna naye kunaku olwokutaano naye tugenda kuluyigako ne njagadde kubigatta kunaku olwokuna nti tutegeere neddefo kubanga nyinza kuba tetwajogerako luli bulungi bwogenda ku lunyiriri bweweyongerayo nga gamba nti byawulenga emisana n'ekiro era bireetewo obubonero n'ebiro n'ennaku n'emyaka olw'ekumi era bibe ebyaka mu bbanga ery'eggulu okuwa ekitangaala ku nsi era ne kiba bwe kityo ebyo ebyaka ebyo byolaba munnange bye bitumulisiza nze naawe tunuulira enjuba kwesinziirira nekuba ekitangaala netakikuba mu Kampala mwokka netakikuba mu Wakiso mwokka netakikuba mu Uganda mwokka naye n'ekikuba ensi yonna enjuba emu gwe muntu n'amagezi agasobola kukola ekyaka kimu nga kyakira ensi yonna okuggyako Katonda mwabe empanka nti muli bagezi ne mwagala okumanyira Katonda ne mwagala okuwefuula nti mwe muli b'amaanyi naye kankutegeeze tosobola kuba w'amaanyi okusinga Katonda bw'aba yasobola okuteekawo ekyaka ekimu naye ng'ekyaka ekyo nga kisobola kumulisiza ensi yonna tekikoma kumulisa kwokka kireeta n'akabugumo akalungi kiriko yiti ennungi ate Katonda agipima n'etakwokya nnyo ate yakiwa ne distance emala eyo distance gye yakiwa nga kisinziira eyo nga kikuwa ekitangaala ne kikuleetera n'akabugumo akalungi ate ne kitakukosa oyo gwe bayita Katonda yakubalira gw'omuntu nti wonooba oli mu nsi ojja kufuna ekitangaala ekikuyambe ate kyekikuyamba n'okwawula ebiro kw'olina okubalira n'okwawula essaawa kw'olina okubalira naye ne twefuula abagezi mbutusinga Katonda kyava agamba wano bw'ogenda mu kitabo kya Zabbuli essuula 147 olunyiriro lw'10 nti essanyu lya Mukama teriri mu maanyi ga mbalaasi wadde mu magulu g'omuntu naye olw'11 agamba Mukama asanyukira abo abamutya abalina essuubi mu kwagala kwe okutakola ki okutaggwaawo Mukama asanyukira abo abakola ki abamutya ng'akukoledde ebyo naye asanyuka nnyo nga gw'omutya nga gw'otambula nga bw'akugamba ekyo kimusanyusa kyekisinga omusanyusa kankutegeeze byonna ng'abikuwadde byonna ng'abikukoledde naye asanyukira nnyo ng'omutya ng'okwata ebiragiro bye
ng'otambula nga bwakugambye. Bwe tunaagenda nga tuyiga mu maaso tujja kulaba ekyanyiiza Katonda ekibala. Omanyi njagamba tegeeze nti Katonda bwe yagamba omuntu namugamba nkuwadde emiti gyonna kola ki lya, naye guno okumanya obulungi n'obitogulyanga. Katonda yali apima muntu alabe obuwulize bwe, naye nti omuntu yawulira nnyo Sitaani okusinga Katonda. Sitaani bwajja n'anyumya n'omuntu n'atuuka omuntu n'amusikka obwongo, omuntu n'alya ekibala ekitegeeza omuntu n'alaga nti awulidde nnyo Sitaani okusinga Katonda. Katonda nekimunyiiza. Kati kankutegeeze, Katonda agambye nti Bayibuli egambye Katonda awulira, Katonda ekimusanyusa okubanga omutya, okumutya n'ototya bazadde bo. Weewaawo olina okubatya naye ate n'otabususa Katonda. Mukama wo n'otamususa Katonda. Omuntu yenna n'otomusukuluma okusinga Katonda ng'olina okusoosa Katonda. Eyo kanveeyo. Naye bw'amala okola n'agamba, bw'ogenda ku lunyiriro lw'16 lw'ensomye, Katonda n'akola ebyaka ebibiri ebinene, ekyaka ekisinga obunene okufuganga emisana, n'ekyaka ekitono okufuganga ekiro, era n'akola emunyenye. Olw'17 Katonda n'abiteeka mu bbanga ery'eggulu byakenga ku nsi, bifugenga emisana n'ekiro, era byawulenga ekitangaala n'ekizikiza. Katonda n'alaba nga kyali kirungi. Kaakati njagala ate tugende ne ku lunaku olw'okutaano, naye nga tetunagenda gamba nti ne buba akawungeezi ne buba enkya olwe lunaku olw'okuna, nti ne buba akawungeezi ne buba enkya olunaku olwaddi olunaku olw'okuna. Nabategeezezza nti olunaku lutandika ddi akawungeezi so si ssaawa 6. Olw'abiri tugenze ku lunaku olw'okutaano. Katonda n'ayogera nti amazzi gazaale ebitonde ebiramu bingi nnyo, era n'ebinyonyi bibuuke waggulu ku nsi mu bbanga. Amazzi gali ge twalaba ge yatonda ku lunaku olw'okusatu, ge yakuŋŋaanya, in fact yagakuŋŋaanya. Omanyi tuzenga tulaba nti mu kulubereberye amazzi gali geetabudde, ensi yali yeetabudde ng'ekisikiza, amazzi byonna ng'ekisisi tekitegeerekeka. Naye Yesu Katonda yasooka n'atonda eggulu n'ensi. Bw'amala okubitonda n'alyoka ng'ekisi ekyo nga kyetabudde n'ayawula amazzi. Olutwala olunaku olw'okubiri amazzi n'agaleka wansi n'ewaggulu n'ateekawo ebbanga. Ku lunaku olw'okusatu ne tulaba nga amazzi agakuŋŋaanyizza. Kati amazzi bwe yagakuŋŋaanya n'alekawo olukalu. Ne tulaba nga olukalu lwe yagamba luleete omuddo, olukalu luleete ki? Ne luvaamu emiti biki mu lukalu. Naye ni amazzi yakoma gakuŋŋaanya. Kati kuno olunaku olw'okutaano amazzi kwakwate n'agamba nti amazzi gazaale, yalagira amazzi gazaale ebitonde ebiramu, ebitonde ebiramu bingi nnyo, era n'ebinyonyi bibuukenga waggulu ku nsi mu bbanga. Amazzi go galeeta ebitonde ebiramu. Biki ebiri mu mazzi? Mu mazzi mulimu emmamba, mulimu emmale, mulimu ggoonya, mulimu n'ebirala by'omanya ebibeera mu mazzi, ensonzi. Ebyo byonna ebyatondebwa mu mazzi, era ekyatondebwa mu mazzi tekiva mu mazzi, era bwe kivaamu kifa. Katonda yakiteekera omwo, amazzi ge gazaala ebirimu. Kati gwe tosobola kuva ewa maama wo n'ogenda wabweru walala, kubanga oyo yakuze. Kati gazaalibwa omwo, ebirimu byazaalibwa omwo, byomwo. Era bw'atyo bwe yalagira, Katonda ye yalagira amazzi ne gazaala. Ani asobola kwogera ekigambo ne kiba nga Katonda bwe yakikola? Lwaki tosinza Katonda oyo ow'obuyinza? Lwaki tosinza Katonda oyo ow'amaanyi? Kyava agamba, bw'agamba amazzi, then n'amaani agamba nti n'ebitonde ebiramu, ebitonde ebiramu, n'agamba nti n'ebinyonyi bibuukenga waggulu. Kati ebbanga lyo lizaala binyonyi.
kyova ebinyonyi nabyo bibeera mu bbanga. Kati gwate gwe batatondera mu bbanga ne bwogezaako obuuke tosobola kufuuka nga kinyonyi, kubanga gwe toli wa bbanga. Ffe twava mu ttaka ekitujja kutuukayo, naye gwe oli wa ku nsi otambulira ku ttaka. Ekinyonyi kya mu bbanga kyeyagalira mu bbanga. Mukama bw'ati bwe yakikola, oyo gwe bayita Katonda nannyini buyinza. Kyava agamba era n'ebinyonyi bibukenga waggulu ku nsi mu bbanga. Olwabiri mu lumu Katonda n'atonda balukwata abanene na buli kitonde ekiramu ekyewalula amazzi kye gaazaala mu ngeri zaakyo, na buli ekibuuka ekirina ebyoya mu ngeri yaakyo. Katonda n'alaba nga kyali kirungi. Katonda n'abiwa omukisa n'ayogera nti mweyongere mwale mujjuze amazzi ag'omu nnyanja era n'ebinyonyi beeyongere mu nsi. Kyava gamba ne buba akawungeezi ne buba enkya olwo lunaku olwokutaano. Ne buba akawungeezi ne buba enkya olwo lunaku olwokutaano. Tya Katonda, Mukama wa buyinza, Mukama wa amaanyi. Nti oyo Mukama bw'amala okubigamba bw'atyo, bw'ogenda mu kitabo kya Yobu agamba bw'atyo bw'aliisa abantu be n'abawa emmere nnyingi nnyo. Akwata ekimyansa okumyansa okw'eggulu mu kibatu kye n'alagira kukube gy'anaakwolekeza. Oye Katonda w'obuyinza akwata okumyansa kuno okw'eggulu mu kibatu kye, bw'atyo gw'osobola kikwata, era bw'amala okukwata n'akulagira kukube gy'anaakulagira. Kyova owulira nti laddwe ekubye ekimyansa kikubye eno, Katonda akikwata mu kibatu. Oye Katonda. Era n'agamba nti emereza ente essuubi, amereza ente essuubi n'ebimera ebigasa abantu balyoke bajjenga emmere mu ttaka. Omuntu era twabiraba era olunaku olwokusatu nti omuntu ajja emmere mu ttaka. Era omuntu mwajja ettaka eryo tulima muwogo ne tulima Katonda bw'atyo bwe yayogera, muwogo bijanjaalo biki biva mu ttaka. So lwaki tosinza Katonda oyo w'obuyinza? Bw'akugamba lwaki tomuwuliriza? Kubanga yakwatiridde n'obulamu bwo mwattu. Bw'agamba lwaki towulira ekigambo kye? Lwaki okakanyala omutima? Lwaki weefuula nnyo bize? Lwaki weefuula nnyo omugezi? Ky'ogamba nti gwe mugezi okusinga Katonda? We yatondera bino ky'ogamba nti okakasa nti gwe w'amaanyi okusinga Katonda? Ky'ogamba nti gwe weerinako obulamu okusinga, gwe olinako obulamu? Kyebuuze soka okyebuuze nti gwe weerinako obulamu. Katonda yakusiima n'akuwa obulamu, yakwatiridde obulamu bwo. Omusajja agambye wange nti akwata ekitangaala mu kibatu kye n'akikasuka ne kigenda gy'akyagala. Oyo asobola okukwata ekitangaala, akwata ekimyansa si kitangaala, ekimyansa n'akikuba wona gy'ayagala. Oyo gozanyirako ayina amaanyi, ayina amagezi, ayina obuyinza. Tera mwenkana maanyi mu nsi muno, tera mwenkana buyinza. Kiki ekikutuula ku mutima ne kikukanyaza omutima n'ogaana okusinza Katonda oyo, n'ogaana okuwuliriza Katonda oyo, n'ogaana ogobera Katonda oyo, n'oweefuula ow'amaanyi, n'oweefuula omugezi, n'oweefuula kiwagi? Mukama abeere wamu nammwe. Manya n'eddoboozi nsigadde nze omuweereza wa Mukama Asiimwe Rogers. Katusabe. Tukwebaza ayi Kabaka wa bakabaka kuba okkiriza ne tuyiga ekigambo kyo. Saba kyeyongera okukola amakulu erife. Tusonyiwe ebyo tukusobezza. Yogera n'omuntu oyo ng'awulira obubaka buno bukola amakulu eriye akyuse gy'abadde atambulira. Atambule naawe kuba Yesu Kristo bwe tusabye. Amiina.